Kakati abaali bagamba nti yeekoza, abamu ne batuuka okugamba nti eyo katemba, abamu ne batuuka okugamba nti bashootinga documentary. Ndowooza mu birabye ebintu ebyo. Si BBC yabipostinze, si Bobi Wine nti yabipostinze, si Nubian Lee oba si Dax Vibes oba nno si Mickey Wine oba si Chairman Nyanzi nti mujja kugamba nti ab'effamire be bakapostinze. Akatambyako omukulu CDF kennyini Gino Muhoozi Kainerugaba yapostinze akatambyako. Kakati abaali bawoza nti yeekoza, ndowooza olunaku olwaleero mukkiriza. Abantu balina obulumi bungi ku mitima era nga ebyo bye bintu ebigendera ddala mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda. Era mbadde nkyayitaayita ndingwa ku katambi k'omwana mulenzi bambi ng'ayogera n'amazzi gange gamuyongoka. Foot soldier. Manya Zamutebi Douglas nga nali nkuma Chairman Nyanzi eyampa omulimu baali bamuyita fire foot soldier ku kitebe. Struggle nzize nzibeeramu kati twali tunoonya akalulu ka bali mwezi nga gena tandika Kawempe kunoonyeza mu Kawempe waayise yeegatibwako Chairman Nyanzi twajjaira nga tukola kati kwolwo olunaku lwandwerabidde twali tugenda kukolera muno kumpi n'ekitebe tugende katale k'omukalwerwe wali twatambula bulungi tugenda mu katale k'omukalwerwe kuba twali ne Chairman Serunjoji Mayor Serunjoji yaliko atulina Nyanzi kuba twasimbula ku kitebe nga tutambuza bigere. Twatuuka mu katale abantu baali bangi kati jjukira oba n'abakulembeze buli omu aba ayagala akulaga nti akola nnyo. Kati abamu ne batugamba mufulume akatale abantu abamu ba meya ne honorable bafune bwe babuuliza abantu abamu ne tufuluma. Kati bwe twafuluma tudda emabega kubanze nali nekyali wange kwempangisa naye ennyumba ne tufuluma tufune n'ekyokulya. Tufuluma akatale tudde no ku lawundi. Abantu abasinga bali awo wabweru drone yatuva mu babega ne batusika musajja yansika bino ebyuma bibeera ku kkubo batuva mabega ne bakwata essaati ne batusika ne tubuuka kiri ekyuma ne tugwa mu kolansi batuika mu drone ne bateekamu n'abantu abo abalala kuba twagenda musanvu nga abamu jasi baali batambula na butambuzi abamu balina katemba nga tebakutte ku bwo abeera katemba nga si relative wo abeera katemba nga si muganda. Ebintu weebityo webiri era nga webitambula. Abaana babonaabonera ddala, abaana bacunyibwa, abaana bakubibwa, abaana bayita mu mbeera mbi. Ku nsonga ya Baby ndabye abantu bangi abavuddeyo era ndabye omukyala Lucky Mbabazi owa Capital FM avuddeyo n'amusindikira obubaka obumugumya n'amugamba nti tuli naawe. Era naluli ku mulundi ogwasookera ddala eyavaayo era n'akola akatambi ng'alaga okunyolwa n'obutali mumativu ku bintu ebyali bitambula nga bigenda mu maaso. Era olwalabye akatambi ako akamukyala Baby Kyagulanyi Tungo era nnaku lwaleero awandiise obubaka ku mukutu gwe ogwa Facebook ku kibanja kye ekya Facebook ng'amusaasira byonna byonna by'ayitamu era mu mbeera gy'ayitamu okuba nga yatulugunyizibwa okutuuka awo bw'atyo. Naye byonna byonna nga bigenda mu maaso. Abantu bavuddeyo ne waliwo olwolaba ekintu byonna byobadde ogenda okwogera n'obivaako n'ogamba kimu kijja kuggwa n'ogamba kijja kuggwa. Byonna byonna byobadde ogenda okwogera n'obireka bambi kamaama. Kijja kuggwa. mbeera bwetyo bweri birungi si birungi tubaawo munange okuba nga tugabatuusako gonna agatambula agegenda mu maaso naye nga abantu balina amaanyi mangi era nga bakozesa eryanyi n'obuyinza byo bisuuse
naye nga we tuli era tubaawo ffe okuba nga tugabatuusaako gonna agatambula agagenda mu maaso. Naye nga byonna bitugenda mu maaso, ono avuddeyo n'agamba nti kabakadde nagumiikiriza. Kati oyo yenna eyali aterese oba yali alonze embuzi ye oba ente ye oba enkoko ye ng'agamba Wakasa ne balangira we bati Kyagulanyi be pap eyenkoko eyembuzi eyenti yegenda okusooka okulugenda olw'amasanya amangi, abantu nga basitookinze omwenge, abantu basitookinze ebyokunywa. Gana amawulire gammwe temugeza ne mukwata ku byakunywa ebyo, temukwata ku mbuzi mbusimanya anti oli bamulangirira munange kyaggwa, temukwata ku nti, temukwata ku nkoko, mugira mulindamu. Waliwo ekijja waliwo ekijja. Mwe temwebuuza lwaki abantu bano nenedda nga sinaba kugabawa. Kansooke mbawe video zino 3. Abadde atambula mu biseera bino wona wayagala kuva bamala campaign abadde mu maka ge, so kiraga nti ali free. Baba mwetaaga bamanyi omusanga police in this case, naye nga ffe nga UPDF tetulina kiki kyamaanyi tumunoonyezaako ku ssaawa zino. Tewali anoonya Kyagulanyi. Gamulemye kujja n'abeera ewaka. Ebyo ebya komedi eby'ebiwaanyi byabadde akola buli kaseera siba kiwaanyi. Kyagulanyi ye yasaze mu kwekweka naye tewala mwagala dembe lye oba yagala kubeera mu lusuju oba mu nsiko oba wa naye gavumenti temulinako musango, so kikuyiye ngoba yagala oba atidde ennyumba ye ekyo kikye naye tewala munoonya. Vidiyo ezo muzirabye bantu banjawulo boogera nga Kyagulanyi wali free wateekeddwa okola okuddayo ewakaawe. Ekibuzo kyange ekisookera ddala nga sinaba na kuba waggulire, bano abasajja balowooza Kyagulanyi musiru nnyo okwenkana bo? Balowooza Kyagulanyi talina magezi okwenkana bo? Oba balowooza Kyagulanyi mugwagwa nnyo okwenkana bo? Bakulu Kyagulanyi taata, dadi waffe, pulezidenti waffe, gy'oli yonna togeza n'oyamba abantu bano n'olabikako. Sooka omalirize kyonna ky'oliko. Wonaakomerawo n'olabikako tujja kumanya nti abasajja bano bafudde Abannayuganda abantu abasiru ennyo. Kugamba bo bamanyi nti oli wabeera minisita ano n'abeera prime minister oli n'abeera gundi balabanga bategeera nnyo okusinga abantu abalala bonna. Mugamba Kyagulanyi ali free. Musimanyi yaganira bwerere okujja okomawo ewakaawe alabirire famire ye. Naye ate mwebamu abasirikale, poliisi, ame to the extent nti n'amagye g'omu bbanga gyegali ewa Kyagulanyi bakyaliyo bakolayo ki? Mwabagamba Kyagulanyi ali free. Era aba presidential candidates abalala bonna lwaki bo tebalina gundi abasirikale tebaliyo waabwe naye ate bali wa Kyagulanyi wokka? Temulowooza nti Kyagulanyi okusalawo ave wakaawe yaye tamanyi kiddako? Kyagulanyi is clever, is very smart. Kyagulanyi is more smarter than you people think. Obwongo bwamwe we bukoma okutegeera wa Kyagulanyi we butandikira. Mugezi nnyo okubasuuka. Kyagulanyi yamanya nti abantu bano we bajja ne bansanga ewaka wange. One, engeri gye balangiridde omukulu ng'ate akaloloze yakamusinga. Ekisookera ddala bajja kunkwata. Mu kumala okunkwata bagenda kuntwala nsayininge okukkiriza okwo nti okenzikiriza omukulu ono ye yawangula.
Bana Uganda essaawa ne simanyi Uganda eri nkulemberwa ki eri forcefully nti mwagala ono alina okubeera omukulembeze wammwe to the extent nti okulaga nti regimu ya Uganda yonna eri roteno ate nfu. Sirabanko Chief Justice alayizibwa mu maka ga mukulembeze kumuyitawo kiyifuyifu jangu tuula wali amwambaza ekigundi ne bamulayiza ono omupya eyaze mu kifo ky'obunyidolo. Chief Justice alayizibwa atya mugundi mu maka g'omuntu. Uganda bo oba abagirimu abagikulema bo balabanga oba galinga maka nti buli omu waddembe okwogera kyayagala, buli omu waddembe okola buli kimu kyayagala, to the extent of lying to the community. Mulimba abantu simanyi Kyagulanyi akomewo tali nenga ewuwe abasirikale tebavaayo banoonyaayo ki mwabagera Kyagulanyi gamulemye okomawo we jamula abagambyeko nti tayagala wuwe oli waddembe okusigala nga yeekwese niyi sisi mugamba temunoonya mumuleki yeeberera ebibye. Lwaki muteekawo zi road blocks ez'enjawulo okukuba abantu emiggo buli muntu gwe mukwataka na essaawa zino ekiri emagiri eryekubo lya Bobi Wine. Road blocks wokwata ngwenda smartphone bakuforcing opening smartphone eyo kasane basangamu ekifaananyi kya Kyagulanyi. Bro bali abatemu bakuba kusanga mu kifaananyi kya Kyagulanyi just bakutandikirawo. Kind of webuza, which kind of government is this? Which kind of leadership is Uganda undergoing? Abata balete emirembe ate bajjawo emirembe n'okukulembera nti kati okukulembera kwa by force nti omuntu oba balonzo owuli ono yalina okufuga. Soon mpulira mutabanyiwe gwe bagenda okulonda nga vice president. What does that mean? Kati ebyo byonna bye bapulaninga bifu bwe mujja kulaba ekiddako mujja kulaba ekiddako mujja kiraba saawa yonna kigozi. Saawa yonna bannayuganda beeyagala, bannayuganda basanyuka, bannayuganda bajagambiza basagambiza babuuka ku makubo ku kino ekijja. Jobola abeyogerako zene sisimanyiza Bulaaya sisiza Bulaaya tebateekedwa kuyingira good because bamanyi ebikolwa byabwe. Sisiza Bulaaya tezirina kujja kuyingira politics wa Uganda. Simanyi wali kinalabe nga kyeyogeza simanyi nze ka start trap nagizaako simanyi tugenda bakuba zoje Uganda je USA America je mwogerako mugimanyi oba temugimanyi. Mumanyi dakika meka America gyesobola okukozesa okukwata President Museveni wa mwoyo n'ekitabanyi kye? Do you even know that? Masamera basamirizi simanyi biki lwaki mugamba mbu temwagala ensi endala zingire politics wa Uganda? Why? Ngate Uganda yingira mu nsi endala politically okuyamba ku nsi ezo simanyi security wise simanyi biki lwaki temwagala nsi endala zingire politics wa Uganda? Ngamwe mutuma abasirikale e Congo, muntu babasirikale simanyi Sudani, simanyi weyo Tanzania, simanyi Kenya kukwata bani. Lwaki mwe temwagala ensi endala zingire politics wa Uganda? What are you hiding? Kale akamwe kaweddemu kino Bobi Wine kyeyakola temuloza nti yakikola bukozi fanti addusa atidde basajja. Ayina ekintu kiyabala ate kigenda mukolera nnyo 100 ku 100 n'ensi emwe onyegambe na kasajja kagezi. Uganda tebagizanyirako obuzanyizifa mulwokuba mwanunula Uganda kati so efuse ya family
buli ayogera kugwe musiba buli ayogera kugwe musiba leadership cheyo ekititizi bwetyo eyabatitizi buba bukulembeze bw'abatitizi buli ayogera kekintu nga bawabula ate ne musiba muba batitizi mukubya akalulu mubadde mu kalulu owangudde bakulangiridde owangudde kale ate kikunoonyesa opponent wo gwe yafuna obululu obutini omunoonyeza ki oba ngugamba ddala wawangula opponent we yafuna obululu obutini ate omwagaza ki lwaki omunoonya omwagaza ki imbusimanyi nupu kibiina kyaba rebels ebyo nno bibatandisa okuzimbazimba ensi yonna ekimanyi and we thank Bobi Wine nti omwana ono teyava nga Kyagulanyi teyavaamu Bobi Wine teyava mu Kyagulanyi naye singa mu kalulu wako Bobi Wine yayagala ddi tetwandimazeeko ebyaddala kuba Bobi Wine ye tumumanyi naye Kyagulanyi yasigala ng'ali okay ng'ali solid no matter how much bye bamukola ng'asigala agamba abaana nedda temuyomba nabo temulwana nabo olwo musosookeriza mulabe kye basobola okulawo mutugumbula abantu muwandike ono simanyi naye omwana yabaswaza ati tayina kintu kyonna kyakola nti oba balwaneko naani oba akola atya yali alina kyabala kyekiddako bwongo era mujja kirabako nze mbalayirira mujja kirabako ate nga kitambudde Timothy teri na muntu asse munne teri musayi gutirise simanyi biki bikikuta simanyi nga tewali kintu kyonna kugamba bugambi katodde dawali otule ku ntebe yo simple ayagala okujjako katumulabe nga akujjako temulowooza nti ensi zonna mbi byonna bigenda mu maaso waliwo bo abakatiriza mbu ono Katemba era nga pulezidenti w'ekibiina kya NUP wali mukola Katemba kubanga mission ewedde ne weebuuza ebyo byonna nga bituuse kuwo ebigenda mu maaso osobola okuvaayo n'okyogera mu maaso ga kamera nti tubadde mu Katemba. Bobi Wine asiibula bakadde kuyitamu era gwe wenna amubanja simanyi nasonda ssente za struggle kati nkubbirako omusajja agenda kuyitamu nga Doni Chris simanyi oba information eno gye ngenda okuba watendeetere buzibu kuba bintu byakwerinda omusajja ddiiru yawedde yasudde opposition mu Uganda nga Mwami Museveni bwe yayogera nti 2026 tewajja kubeerawo opposition mu Uganda bonna abaali bamufuukira akayinja mu ngatto omwana omulimu yagukoze mu kaseera akatini ennyo era omunyago gwagulina agenda kuyitamu ebyo bye mulaba azungira ku malaalo teriyo ajjako gavumenti agenda mu malaalo Museveni mukimanyi bulungi bwe yawakanya ebyava mu kalulu yagenda mu nsiko teyagendako ku malaalo omwami yagenze kukola ku malaalo g'abakadde be ayitemu bulungi nga n'emikisa ali nagyo mukimanyi bulungi mwenna abagenda ebweru visa bw'ebawo eri ne tiketi oyitako mu kyalo osiibule ku bakadde ogende n'emikisa omukulu ye process gy'aliko kati gwa mubanja gwe yamuwa essente mbukujjako Museveni nkulabula nti omusajja agenda kuyitamu sinnakindi wenkoledde vidiyo eno ayinza okuba ali mu nnyonyi oba ali ku kisaawa agenda diiru yawedde omunyago gwaguyina mu ngalo omupiira gwa Mwami Museveni yagusambye n'amugondeza ebyobufuzi mu Uganda era Mwami Museveni mugenda kumulaba ng'ameze n'olubuto ati opposition eyali emuteeka ku bunkenke ng'emusuza teyeebase omuyaga yakutula ddiiru bonna n'abeera mu kibuga Kampala Lukwago mie Semujumie Bampuga mie bonna Buganda be yasetinga bagizannyira emipiira oyo mwana yali agenda nakuba Kabaka ekigo ku ssente ze baamuwa yali agenda nakuba Kabaka ekigo kati yamaze omulimu era omusimbi gwe
baŋŋambye essaawa yonna agenda kugulira mu Amerika. Oza mubawulira naye nga byonna kati ye CDF kennyini waba atandise okuba nga ate obutambi wano tewaliwo kyakwogerera kujjako byo obujulizi bwejjayo bwokka. Oli ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nabyo tuva.